tesijja kulimba n'amafuta actually sirina mumuroka nkalu mu kukima mwana naye sirina mafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona nteredde ku kali mitwalo 10 n'enonderako 10 endala wakati sirina mafuta dateeka mu mafuta ndi mu kukima mwana nejjukira kati mukima ku makya ni muteekayo n'olweggulo. Yes. Okay, love. Okay. Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyu mbeera siwulira bulungi in my lungs, so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. And the rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekerawo omuwa nnyo ssente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. The rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekerawo omuwa nnyo ssente. Sente olutakoma. Kyava kubutamuwa ssente. Kyava kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza. Kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo. Kye bagita batya ng'alinganga awedinga. Ogitegedde? Then nene endala eno yo nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo. Nkufuna baby nga wonna gwateekamu omusimbi. Nga nze ateekamu omusimbi. Nga he's so happy. Nene esembyeyo n'omunyarwanda. Oyina laavu. Kati ate gye wali oyagala obeeremu. Nali yali ankoledde advert. Namugamba omanyi Bruno. So konkolerayo advert kubanga ba clients banga abasinga my clientele esinga eri bweru. Kati ya Uganda wano ninawo abaana nga 5-6. Wandi nkoleddeyo advert. Ngo wana ebizigo byange advert weeri. Mwana Bibi Omukazi ankubira amasimu ono landlady. Simana kyamukolera kyokka Ken bade mukubira ampe ku ssente naye. Bali offline. Then oli omusajja wa video, we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola video guy. Mutandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde. Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa. Kubanga nali nfunyemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati babiri. Ate ng'atandise okujja ewange yajjaga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love. Ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulaga ne TV yakadimale mu langi. Ayenda kugamba lwaki yali kukima ssente. Mami kali tekakwagala kataata. Batuganga katuge. Abwavu bunyongera bannange. Obwavu mukama. Can you imagine? Kakati. How can you be near a beautiful woman like, ngamabu togenda tosobola kuyima? What kind of nonsense is that? Ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo. Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako eri. Ekya gundi kwepiisha ringi. Musajja mukulu satalongooka bulungi, tali muka bulungi mugatiibwa. Musajja mukulu takuba bulungi salute. Asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira.
naye ebyo tobinjogeza Rita. Stimulating nga gwe omukyala, your job is to stimulate omwami wo, omunuune, omunuuna bulungi, kale omutegeka, you prepare the person. Tanunika. Awunya alumika ndowooza. Nagezaako naye kye nasangayo. Akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo. Otegedde otya? Lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika. Layira? Shaving. Kati gwe twalanga wamulaba shavinze nja kukusabula. Nedda tashavinga. Kati ng'onuuna ebyo ebiviiri. Ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola. Unabiwunya. Nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma. Waba oyagala okweri tossa. Don't breathe. Onuuna bunuunyi. Naye banaye Rita nga kikyenuuna wekibeera kyavudde mu mufujjo. Ndeka. Onuuna laavu. Twalina love yannamaddala naye nga naye anjagala era nga nze I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange. Awo buzibu bwe bwatandikira omulaba abaalwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okukola. Just no tomuzandeka. Nze startingako naye like samukakanga oba ki nga ngendo olaba nga gamba leo siri mu mudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze wange ku weekend we haven't been seeing each other for a whole week. Ongamba nti you're not going to make love to me. Kitegeeza ayina akola ki? Ayina omulala kale gwe beera kati gwe bajeewa abaanoonye musimbi kati ate akagole tekamuwa ssente kaavu. Vanessa yakuga okigeza kuvayo ewaba Vanessa nga tashavinga. Ebintu by'okushavinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshavinga ebbaawo omuwakisinge okugyako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli mu boyfriend status naye nzo because with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashavinze. I can't. Gwemange naawe agina eri paramount. Nze yekaya asoose okuba naye nga tashavinga abaana nno nga beefaako ku hygiene. Omukwate n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom, it depends on the bath. N'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata. Bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course it will be a bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito konna konna so that obuviri tebumusiiwa okitegeera naye ky'oba omanya awo ne bw'oba mumaze ng'omaze omulongo so you can osobola omunuuna naye tosobola kunuuna bintu birina nviiri zikoma eri kabina tosobola jukira abantu abamu abawala be banuuna paka enena mu bbina kati oyo munuuna otya ye neena ajjudde enviiri mu kabina ajjudde enviiri kasolo tosobola vane kunviiri Rita ojja kulwala natuuka bwenti nga Kumegation Kuli, that is Bruno K. For you yetaggwa mu ntalo zakugira zakwegadanga Bruno jawoza okwepicha ebyo byakwegada yategeera ekyawaka asuka omwava ogira boto n'ogira abaana b'abantu kyokka n'ekisinga okwewuunyisa mmozi tugenda kuva wano ate batusaba kawashi simanya alwadde kansa atambuza kawaaka ka lusuluudu kati naye ekyana kimuswaza ekyana kigambye mbu takoma kuba rastamani waggulu wano wabula ne wansi eyo rastamani ate mulabe kimaliya mulabe wawunnuna alina empuna mawungu so abaana bano beekola obusooso by the way kino ekyembuto kiraga ki ekyembuto kiraga nti omukulu buli mukyala gwafuna agenda gundi
agenda kyere okitegeera kakati ate bwe tunaavaawo nga batandika kawashi jukira omukulu ono mwavu talina wadde n'ekikulu kuba kati nze kasampulidde mulandira odya mmanja ku myaka Bruno K gy'amaze seriously zinemba Bruno K senga nvuga Range Rover obuyiya bwenji no kati olaba bano abaana mmoze baagala okweteeka mu bulamu obuli so expensive obulamu obwo bwaba celebrity bwatuukako extent tasobola kupangisa nnyumba ya mitwalo tugeze 35 n'afuna apartment yakakadde kamu kitundu okitegeera kakati si yali awo nti bamubuukinga nnyo busente bwafu uyo ne video nga 3 ezisinga omukyala yazikola ani kati mbu omukyala yali ateekamu kakati Bruno K kye yakola nagenda olaba kawaka akatono Bruno K kaayina ate atandise ani kati omukulu yayimba Merasta Pio mugezi obalaba abagira obunyama naye wakawangwa Bruno K simanyi kyagenda bbanga akola it is not the first time Bruno K lwaki omukyala yasooka gundi golola busungu kuba golola busungu oyo Bruno K yandibadde amwekwata omukyala n'amutebenkereza ensonga z'ekiriri mozo omukyala yena akuteekamu ssente ekintu kyokka ky'oyinza omukola omusasula naawe kukyamula mubiri gwe naye gwe otuuka eri dakiika 2 oyuguuma obanga kamyu ani yagambyeko eddakiika 2 Vanessa yava wano n'agamba mubalina mutuntu era omwana omusana nga gwememula sigwe gusoose Bruno K agifudde emmanya y'enkoko mama omwana eyasooka yafa Farida ya mulimi ono owookubiri yennyini ate bamulabira bulabirizi yakola ddi ku ssente kyokka ate yawadde ku bakazi ssente noono alaga yamusuulamu tuli amugebe naye akoze eki kale bw'ona atambuza embeera bwotyo baŋŋamba mbu abasajja abatalina waaka mbu bazaala okufaako obufu ate nze ekyasinga okunnuma anti wali wano ne manager omukulu n'asooka ne yeegaana eby'omwana we yayogerako n'agamba ajja kusiba ebyo n'ebyokusaba ennaku zino naffe abasajja tulibakawo ku nsimbi tunyeganyege motoka omukazi watuukira okukwata sente nakusasulira zokola asasula amafu ate gwe n'otuuka n'otandika okubona omukyala tasonga mbere kubuza wali watekao nebakukyala talisonga nogezako kweguna naye nga maziga gakyatuka emikwano negituka n'okugamba osanga walagebwa osanula omusawo akujanja musonga eyo semukyali kituseeko notulira nagenze okobomu ayamba yeyanja nebakukyawosoka nebakukyawo okobomu oyo nebakukyawokusatu olwedde wakiwagadde wakiyisizaako ku jjinja sijawula omutuufu n'omukyala fanayemu ayizeyizeko yamisinga mapenzi natakikabia kyala naye ategere alabika ayagala abaana batandise okugamba kigamba nabikolamu ate nga waliwo abatavaayo nga bagaa nti siswaliramu ebyo
zandinjijeyo omusajja kale senga abadde awo nsobola okuvaayo nemusajja nga bamukompleiningako ate tavaako agenda bawansi azemanyulenga biku omulaba oyo yimba wuwe ng'omulaba akutte entongo enyimba zakuwuliriza manye enyimba naina maziga gachatuka emipano nijitugano kugamba sanula omusawo akujanja somiriyo sebikyali kituseeko nagenze bwe busuga mami bwetera okwesiba ku basajja bano abaana obalaba oba olumu tolina kwayitiriza aba nkwagala ebyengedde n'ebisava sijawula omutufu n'omukyala mwanayemu ayinzeyinzeko ebisinga nina omuwala bagobaana yaliko mapenzi natakabia babayawaaka kuba awetwala okapiipa ngeri wansi oli bwotobotulina akayimba kano kabalekeremu kalaamu